TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Ensonga zino za njawulo era muzitegeere mwefula nti mutegeera naye ng'ate muli babisi nnyo. Tulina Kacwankinzi, Kacwannagadya, Kacwannabakka. Egyo emisambwa giri esatu. Baleese Kacwankinzi, ogwo musambwa gwatandika ne Ssekabaka Kimera mu kuzzaawo obwakabaka bwaffe n'okunyweza ensonga ey'entabiro, okunnyonnyola ensonga egamba etya ti Bunyoro ne Buganda tewakyali okutabalagana. Naye engoma gyazo baagi baziteekawo mu kuziwanga ku Ssekabaka Kimera. Engoma ezo zaakubwangako buli boneka lw'omwezi n'okuvaayo kw'omwezi n'okugwa kw'omwezi okuboneka n'okugwa. Bazikuba emirundi emeka? Ebiri. Bwe bazisamira n'okuzoonoona ne zisaba ate ne bazikyusisa mu buweereza. Bazonoona batya nti baagala ozifuula amagye mu Bwakabaka bw'e Buganda. Okukakasa nti Buganda tetambwalwanga ne bajja bakola ekikolwa eky'obusiru ne baziira omusaayi ne bazitabiikiza n'empewo ezitali za wano kwe kuleetamu amayembe. Bye gamba bano abeerogozza tukoze empewo zaffe mu bika tebategeera lubereberye n'aleeta amayembe amawangiri. Teri jjembe mu Buganda lya Bwakabaka Buganda liyiibwa musaayi teririiyo. Mazima. Engoma eyo ya Kacwankinzi, Kacwannagadde ne Kacwannabakka bw'oziggulawo nga bwe mwagitaddewo kati kye baagyonoonera bw'ogikuba teri kugiwummuza mpaka Buganda lwerivuunikwa naye bw'ogiwummuliza Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo ateeka okukisa omukono. Abaffe be muleeta mubimanyi oba mumala gateeka bye mutategeera. Engoma eyo singa bagissaawo anaagikubako oddamali gye bayita emigoba gyayo. Emigoba egyo giteekwa butasirika muwummulamu buwummuzi mu session olwo n'addamu naako oba gisirisiriza mu kuyimba kwayo mu kaseera k'olwaleero Ssaabasajja Kabaka oteekwa kukisa mukono.